Obunkenke bweyongedde mu ggwanga erya Uganda golodi eyakazulibwa ebusiya atabudde enkuyanja ngenda kubanga mbakuletera bano batandise okubanga beeyuza beekubidde ddala obutambi bwobuno omukulidde soka olakinge bino bya golodi era nga nkubuulira nti Uganda ate kyaddaaki emiliyoni 10 eza dola golodi ono zagenda okubanga aleeta abantu 15,000 be bagenda okubanga bafuna emirimu. President Mu7 yagalagidde abachina oba yakolaganye nabo okulaba nga batandika okubanga baproducinga era nga baprocessinga ne golodi ono wali mu bitundu by'ebusiya kuje bayita Wagagai mining project. Sadaman Makebe balobona abayuziza n'abantu abalala bannyo Obunkenke kibo butaddewo jukira golodi ono bebimu ku bintu ebyettunsi ate ebyakabi eggwanga la Uganda ligagga obula mu video eno ogenda kukkiriza obugagga ki bwe tutuddeko olunaku olwalero. Oyo gwe bayita tibuhabulwa yakuta zabu waffe w'eggwanga namukwasa abachina bamuggyemu ejjuguli ife tujja bajjanko musolo bayino video gitambuze kubanga togenda biraba ku mainstream zammwe zibukedde bikyani zeni byesi biki mpuliriza jukira munti buli investor yenna tawa musolo kumala emyaka 5 tuliddamu balabako eri emyaka 5 mu maaso wakategeddako kuzabo yo golodi wakati mukubajjukiza nti munnange otafuna mafuta yagasabusa mu nsolo ga mafuta gange temugogera nako gange n'engudo zigenda mu bitundu omuli zabu copper gold na bitina amafuta engudo sinkole twayise mityana mubende nga tugende kasese engudo vuga speed 5 ngoyita mu mubende omuli zabu ne copper speed mutugenda bagobesa bigere bana Uganda mulina okuzukuka nalabye mwami Mu7 nga atongoza ekirombe kya zabu mu kyama Wagagai gold mine Mu7 yamutongoza secretly oyo alibusiya oyo gold is going to be the biggest gold mine in the world. Kiwachitegedde gugunga nati nkugambye wano babatadde babaganye okubiraga ebyo kimayo bamwe mwabiraze ku mawulire babiganye. It is a secret deal. Wagagai gold mine in Busia is going to be the biggest gold mine in the world. Era estimated gold yoye rocks eziri mu the whole of Busia ne buko ekicho n'ekitundu estimated okuba $25 trillion. And it is now a secret private deal between Mu7 and the so-called Chinese. These are our assets, these are minerals for the country. Nza kugamba sogedde mu kyama nkugambye nti muli mu kwebaka ebusiya baguddewo gold mine egenda okuba esinga obunene mu nsi yonna. Bagenda okukolayo emirimu gy'abanna Uganda diiru ya kyama bw'okwazesa jasa bigambo biri mu kubanga byogera ku social media obula nkuletedde ekituufu kyeki waliwo golodi ate nga ogenda kumanya nti eggwanga lyaffe ligagga nnyo nnyini ddala. So kyetwogerako bakiyita ate golodi oba zaabu bwetwogera nga eyo bagiyita Wagagai gold mining project ate nga esangibwa mu bitundu by'ebusiya eyo. Olunaku lwalinga ndooza lwa Sunday mbasirabidde President Mu7 agenda maaso nakkiriza abachina era nabawo olukusa batandika okuba nga baprocessinga gold oyo. Kigamba mu kifo ekyo waliwo gold ayina purity oba simanyina kumanya ali pure ebitundu 9 ku bitundu 9 ku bitundu ku butono obutundu 9 kitegeeza nti abira pure gold era nga ono yabawo olukusa basobola kubanga obulyawo bamukwasaganya kati ekifo kino ate kyetwogerako akina tani za gold eziwerako ddala emiliyoni 25 kitegeeza nti bonna bitambula obulungi nga babibaze nga babibalira omukulembeze wa Uganda President Mu7 kitegeeza nti abantu abana Uganda 15,000 emirimu bo neweno week ndoza batandise okubanga bateekayo obumanyirivu bwabwe basobola kubanga bongera okubanga obulyawo bafuna ate omulimu ate okuva mu company eyo ey'abachina. Kakati guno nno sigwa mulundi ogusoose wabulanga emirundi mingi nnyo era gold ono ali mu bitundu bingi nnyo Kasanda Kasese na biki n'ebirala binyo Ibanda Bushenyi yonna ewaliwo gold wabula eno yekyasinze okubeera eyebbeyi kyovalaba esparkinze ate abantu benjawulo ku social media ne batandika okubanga boogerako ate ku zino ensonga essundiro lino oba eno Wagagai gold mining project ate ebalirwamu okuba nti buli mwaka okumala emyaka 21 egenda kubanga ewa eggwanga la Uganda emiliyoni 10 ekitini nnyo eza dola kitegeeza nti wamaggwe ekifo kigira wabula abantu ku social media n'abaana b'enkyukakyuka okusingira ddala nga bawudde omukulu Sadaman Makebe njagala mukongera ye agamba
bagamba nti buno bubbi bwennyini eggwanga lya Uganda ye mu ndowooza bw'atyo bagamba wabula nze njagadde okuwa kiki ddala ekigenda maaso gwe kyobamanya bano bagenda kubanga baproducinga gold akyasinze okubanga wakabi ate nga mungi nnyo wano ng'eggwanga tutegeeza tubeera bagagga wabula gwe muna Uganda ekibuzo nkirese gy'oli ogenda kubanga ofuniramuwa bampita hanzi nze nkwaddebu information ddala entufu kyeki njagala sokolabe ngenda kukwana byonna ebyaliwo olunaku Mu7 lwe yagendayo n'abanga yakola ne bamunyonyola biki nebigenda okutwanga bitambula era n'ebigambo byayogera byonna mbikuletedde mu kano akatambi bampita hanzi tugenda buli dikitata amaliriza dduka tugenda bago byabigere sina mmotoka nedda tekisoboka kangamba kino mubasubuzi muli mukukaba ku misolo bano natural resources bazigaba bugabi main export gye balina kati bagita human resource era wefuda batuyamba mbakati visa ne passport byabwerere genda okwere Baghdad e Bangladesh na biki bakufuneka akasente bakujeko bo musola kama kitundu buli mwaka bamalenga bakutunda na butunzi mbawalabu buli muntu wa mitwalo 2 n'ekitundu ku mitwalo 3 mwe bukadda 3 kwa otegera bulungi mpuliriza tetuli mu kunoonya bo bata bwe batereza tekiriyo bo we babikola boto system we bagizimba simfu boto balina okutambula bagana bafa abasuubuzi si mwekka n'abasomesa bakaba n'abasawo n'abalimi abavubi buli omu kyana kubali muwoza muteduli mu byabufuzi. Salamu alaikum ajati nakalembe omusemi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu giganye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze ajati nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Part of that gold you can transform Uganda and becomes like a Dubai or United Arab Emirates. Kusente zigenda okuva mu gold kwabe it is the biggest gold mine osase otubira ko in the world. Asuwa the partners Anti they are Chinese batadde waliwo bu Chinese bateka ngo bugorogosi most of the Chinese here bugorogosi bukozi bwaba kati fatufuna tutya kati kakati mote mugenda kifuna mukuba muri kumbozi ndala muri kumbozi za myalaje na kivuo muri kumbozi za kitsimanyi gazita muri kuzachi bali bakechama Dolowoza nti bali okutumbula muri kumbozi za bano simanyi bavandimwe bava mu kitundu kya Uganda abo kadi mawaza muri kweni yupi sibana fuya nedda baba to system bagikola tambula ku personalities anana akola kino kati airline yetu jikwase kahamba kutesa byabi ulimi atubikwase salimu sale tubikwase gundi based on personality si policies solution eremo bokubago wakati buli omu saba mu dini yo buli omu kola kyo nekigattake kibagoba. So the last step is Refinery, which is happening there. The maximum security. And then the final product that we are able to get is both PMs and also civil. Because the pressures right now contains a little bit of civil but this is the first ore that was extracted from 200 meters. So I want to thank Wagagai for listening to my message from the beginning and fully processing the gold. Uganda will get more money, but we can also use this gold here in our other industries, like jewelry. The gold of the rock of Mujenyi, you can't use it in jewelry. You can't. If you want to make a jewelry, ebitemagana bw'oba oyagala kubikola tosobola okukozesa eya Mugenyi. But this one now we can jewelry, any other. I think even the computers use some gold.
how can Africa get out of poverty with such squandering all resources? You are getting less money. You can't use that material in other industries. You are losing jobs because these people are now they are going to employ. They are talking of 5,000 with President Ruto, with President Kagame. We shall launch a very powerful steel factory there in Sororo, using the iron ore from Kabare, using the coal from Mombasa. So Uganda can quickly become a highly industrialized country because we have got everything. But the problem is them, and also to make them work closely with large-scale miners like Wagagai, who have a refinery that can even help refine gold from the artisanals because they cannot establish refineries. So we are organizing them, we are getting data, and we have seen associations coming up like the Uganda Association of Artisanal and Small-Scale Miners, which has been formed, representing about 150,000 miners nationally, with Busia as a key focal point, and local groups such as TIRA Small-Scale Miners Association, TIRA Landlords Miners Association, and Busia United. They have emerged through our efforts and interaction whenever we come on the ground. 尊敬的总统阁下和各位领导、嘉宾、朋友们，表示热烈的欢迎。 On behalf of China Liaoning Honda Enterprise Group and all employees of Wagagai Mining Company Limited, I hereby extend our warmest welcome to Your Excellency the President and all distinguished leaders, guests, and friends. 对一直以来关心、支持、帮助瓦盖有限公司建设发展的政府各部门、合作伙伴，表示衷心的感谢和崇高的敬意。 I'd also like to express our heartfelt gratitude and pay highest respect to all government ministries, bureaus, departments, and partners who have consistently cared for, supported, and assisted in the construction and the development of Wagagai Mining Company Limited.